Abooluganda 7 bafiiriddewo akabenje ndekabusa ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Wuno Pastor Atawena aliisa endiga z'omuddo bannange. Kyewuunyisa ate nga kituufu. Principal ne Alien Skin nabyo tebinnaba kuggwa bakyawera nkolokooto. Wuno Ssekadaama bannange naye ate akiguddeko. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange. Kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpere like era n'ensaba ggwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olемesubanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra Nyamutoro Eddie Kenzo nabo mbayina mu maaso awo. Nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Hamada Kakayire onono nga mulumbi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru business tezitambula bulungi mukubireko ate ku nnamba ye y'essimu weeryawo ofune ebisinga era gwe wenna ayagala okulanga wano ku Sylvia News Extra munnange namba weeryawo ya WhatsApp ate nawo ng'ojja twogera ebisingawo. Munnange baddiya obutayagala kukola ate wano we bututuusiza wuuyo omukadde bwefunayo obufunyi wali sugar mami wali sugar daddy obulamu bukyukirawo mu ddakiika eja ate munnange olowooza teyamuyiyeemu akamotoka naye nga lwaki muvubuka muto muwala muto tuyagala lwaki tokola bannange ebintu eby'obwere nga tebiwooma naye ate ebintu by'omenyekedde nga biwooma kugamba ne weebanga ssente yo ng'ogirya nga yo eyina empooma gy'owoomamu ate okusinga eno gye bakuwadde obuwi. Bannange tukole tuve mu malala tuve mu bino simanya bashuga mami simanya bashuga daddy munnange atumanyi bulungi nnyo Arsenal baagikubye olunaku lw'ejjo ate mulowooza Nyamutolo gy'abadde awagira naye naye ono ye yeekyusiza mu kiti nga mbaze era nga ssaawa zino yagenze dda mu Chelsea. Jjukira Manchester ye yakoze eki yatutte ekikopo naye bo aba Chelsea bagenze ne bamuwaawo ekirabo ne bamuwaawo t-shirt ye yakyuse dda tolina ky'omugamba wali wonna mbufunze tanywerera wamu kwegamba ye yeekyusa nga mbeera ya budde era katambi kalina mu maaso wano kansooke mbateereko ate Nyamutolo tusobole okweyongerayo ne Principal nga tonka na Alien Skin. My fellow Arsenal supporters, I have received a gift from Chelsea, straight from Stamford Bridge. Can see? Yeah, Arsenal an original jersey. Signed by all the players of Chelsea. Somebody in Arsenal should step up the game and do the same. There's a condition here to put it on. So, cool jersey. The entire team signed on it. Minisita Nyamutolo Fiona bannange Arsenal yo ayinza ogirekulira yalidda mu Chelsea nakunase bwe bamuwadde akalabo Arsenal yaligikubira bye bye wetweyongerayo manyi bagamba omusajja kiti kya muwogo gy'okisuula gye kirandira we bakayimba oba we batyo we bakayimba ate mulowooza Rikimani toyafunye dde maali yafunye dde santiri wali wonna toyina kyotugamba liri ate munaye ndaba kirasi bazifaanaganya ne maama oli Sheila Gashumba kirasi zibadde tezibalansinga anti yamwekyangira kugenda biki bikimbedde naawe bingi bwe tweyongerayo ne Dr. Jose Chameleone munnange oluvannyuma lw'okutulaga muwalawe bakala okwekwata ekifaananyi ne muwalawe omukulu jjukira ono omwana si wa Daniela naye bo bajaji ba kuno batandise dde okugamba mbu kati Daniela anoonya bugambo bugenda okumusonsomolera ddala Dr. Jose Chameleone bannange katambi kalina mu maaso wano ng'anyumirwamuko ne muwala we tweyongere. Lovely day. There was a shopping day. What urban things see right there. We're having fantastic time. The love is in the air. And men. Say some wonders word. They're just shining. Bakalas. Daniela kaasiriikiridde alabika ate alina kyafumbira Dr. Jose Chameleone ndowooza kino kyaleeta kigenda mukubira ddala ku mutwe bannange mulimu okuwasa omuntu nno n'omwewasiza
bwe nkuzaako eno ono nga ye pasita Tawena era nga ye yakimenye embufunze yampangudde bwe yagambye endiga nti bannange mwoyo mutuukirivu annuŋŋamiza n'agamba mulina okaabanga embuzi endiga woolaba nga ziri mu kaaba meeme n'amala n'azigamba kati ekiddako aŋŋambye nti mufulume mutandike muli omuddo nga woolaba awo endiga nga zifuluma mu kyaki ate zijja okulya omuddo zaalidde omuddo nga ziguliira ddala nga zigumira nga woolaba awo bannange namwe kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga emabegako awo nalabako omusumba nga ye endiga azibuulira ayambadde bukondo ate nga musajja mbu ye mwoyo omutuukirivu yamugamba kubuulira ndiga ng'ayambadde obukondo omulala namulaba mu kyesuubo gamba yeesuuba kirira ayambuka naye bannange bino ebintu bibeera bya ddala gwe n'omulokole bamize nsaba kalojja ombuulireko onnyonnyole si mu bubi mu bulungi kuba nange neetaaga okumanya omuntu w'oliira omuddo atali mbuzi bazze balamu bavudde ewaabwe bazze kusaba bazze kwebaza Mukama naye olwatuuse nti mwoyo omutuukirivu aŋŋambye mukaabenga embuzi mu kyaki bonna nno bannange we tuli mu sayidi ezeeyo twongere okwowola ekisa kya Mukama kuba wano we tulaga wo simanyi nakumanya munnange oluvannyuma lw'abaana bawala bano Caritas ne kandi okubula bambi bamaze ate ne bakomawo ku stage kuba tumanyi munnange omuyimbi wa Uganda akasente akajja ku stage so obeeraawo nga toyimba embeera ate eba egenda kwonoonekako bamaze ndowooza ne bagamba munnange omusajja ono eyali yatutabula katumwesonyiwa ate tukomewo tutambuze obulamu munnange nga tonnafa tuweevumanga nsi era nga nsooka okwebaza mwami Jebbi ne mukyala we Info Trust munnange olw'omutima omulungi olw'obumu bwe mula mwami Musisi omanyi munnange okuva DNA we zaali zaakomawo ez'omwana munnange yalwala n'afunawo ebirwadde naye bamubeereddewo si mu ddwaliro tebakomye okwo bamuzimbidde n'ennyumba bannange Mukama abawe kyonna kye musinga okwagala akatambi kayina maaso wano omusajja nga yenna kimususeeko kwegamba nga takikkiriza bannange Mukama teyeerabira bantu be so gwe wenna ali otoddeyo n'oggwamu amaanyi mu background eyo wano tuyimiridde mu compound yogera eri abantu there is your house mukyala wange wuuli agenda she's opening the doors yogerako eri abantu yogera nnyo Katonda ndi so happy kuya amaziga gankulukuta ku mutima yes Mukama bino byakola bino Mukama byakolera abamwesiga bino Mukama byakolera abamwesiga gwe wena ali eyo nga wali waggwamu essuubi togwamu ssuubi eno yenyu nga tonnafa teweevumanga nsi bw'ati ate munnange omwami Jebbi ne mukyala we Info Trust ate basazeewo bambi mukulu Musisi bamuzimbire ennyumba nga woogiraba wo bannange Mukama abatuweere kyonna kye musinga okwagala amawulire ag'ennaku agaliwo akabenje ndeka busa era nga kano kagudde mu bitundu by'Empigi munnange famire abantu 8 babadde bagenze ku mukolo kati ogw'okwanjula babadde bakomawo we bati munnange ne bafuna akabenje vaawo mpitewo era abantu 7 bo bafiiriddewo kale byebiri mu sayidi ezeeyo maziga meereere era katongere okusaba munnange Omukama abasaasire byonna ebyabasobako n'emyoyo gyabwe agiwummuza emirembe era bambi agiwa ekitangaala eky'olubeera kibaakire batebenkere emirembe bannange teeberezaamu abantu bagenze ku mikolo omukolo guwedde bulungi bavuddeyo kyokka nga bakomawo we bati wepapa akabenje ate we bakafunidde bannange kyewuunyisa ate nga kituufu bwe nkuzaako eno munnange Uganda Matters Day ennamugongo etuuse ebeerayo ennaku z'omwezi nga 3 lwakuba luli nakolamu ensobi nabagamba nti ebeerayo nga 6 ogw'omukaaga bannange nsaba kunsonyiwa ba mikwano ebeerayo ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omukaaga guno gwe tugenda munnange ebeeraawo ennamugongo era nga tujjukira abajulizi kati gwe Mukatholiki ekintu kye njogerako kino obeera okitegeera so no munnange gira weeteeke mu ddene era nga baabalamuzi ab'ebitundu ebyewala bo baatandise dda ate okulamaga baatandise dda okutambula ate munnange basobole okweyuna akadde basobole okutuuka obukyali kubajjukira munnange singa okeerewa oyinza okubulwa w'oyingirira engeri abantu gye babeerayo abangi nnyo nnyini bwe tweyongerayo n'omukyala Mariam Ndagire ono nno bannaye nga yayimba obuyimba naye nze akasinga okunkolera ke kayimba akamaama bannange buli wenkawulira olw'obugambo obusonookerevu obulungi ennyo obulimu bayirayo kankaabya n'amaziga nno Mukama yasiimye ate bambi n'amwongerako omwaka omulala era nga naffe wano ku Suvia News Extra tukwagaliza
kwifuriza amazaalibwa amalungi bannange omukyala atayomba omukyala ow'empisa kwegamba ye yeekolera bintu bye bimusanyula tali ku ebyo byakuyomba byakuwola n'abantu apaana kale bwe nkozaako eno ewa principal ne Alien Skin munnange bafuuti soja bo balayidde okufa n'omuntu yenna amanyira Alien Skin era nga bagambye nti no principal bamugudde mujjukira Alien Skin agenda kuyimba eyo ewa Canada kati ati jjukira principal naye yaliyo mbwe ekivulu kyamusala kati principal yatidde agamba muno Alien Skin agenda amusinza abantu mukwe kuteekawo obukwakirizo batere bakansolinge concert ya Alien Skin akatambi kalina maaso wano katukalaba ate nako tusobole okuyongerayo bannange abaana bo banyiivu bazibu baddabu tolina kyobagamba ensonga lwaki Bobi Wine yalumbye Alien Skin direct yeeno nze nno nabadde neebuuza lwaki Bobi Wine atuuka okukola ekintu nga bwe kiti n'alumba Alien Skin direct kyatakolangako bukyabeerawo nga n'entalo ezibaddewo ez'amaanyi zonna ezaggwa abadde takikolangako kati omwana wa Nuupu yazze n'aŋŋamba ensonga yeeno Alien Skin alina ekivulu e Canada Bobi Wine jjukira yakola ekivulu ne kimusala kati yayagadde alumba omwana direct mbwamukyayisa abantu nga bwe balina endowooza yaabwe ebyo ti bw'oyogera ku Bobi Wine abantu bakukyawa ne bokola ekivulu abantu tebajja nayagala atekewo eyembeera mbw'omwana agende Canada abantu bamubule nga ye we baamubula kibeere nga kibalansinze oba batekewo embeera mbuna nti w'oyogera ku Bobi tofuna abantu bo nga mu ndowooza yaabwe era ensonga lwaki yamulumbye direct naye mukulu tukujjukiza nti toli Katonda kyemanyi Alien Skin ajja genda okuva wano gende Canada yasasulwa dda byonna bikole naye Katonda ye mubeezi ate alaba byonna bikole naye nze nkusuubiza nti Katonda yayimusa Alien Skin yayina olunaku lwaligamba nti muwumuzizza toli Katonda byonna bikole musiige enziro teekawo embeera naye tojja kusobola nga bwe walemererwa okuva dda nedda nti tomusobolangako toyina kyogamba abantu weewummuze ama bafangoni soldiers yeeyo munnange ate endowooza y'abafuuti soja ba fangoni bo bagamba mbu olw'okuba principal ekivulu ky'e Canada kyamusala nti kati ayagala kulemesa Alien Skin mbu kuba ye amanyi ate agenda akikubireyo kale we tuli mu sayidi ezeyo bwe nkozaako eno ewa Pretty Nicole ne Patricia munnange wabadde waliwo fake account ng'emu eraga ng'eya Patricia endaga ng'eraga ng'eya Pretty Nicole naye nga Twitter munnange Patricia video n'agamba nti ye talina Twitter account yonna ne Pretty Nicole subira kubanga agina just bantu bo bateekawo kugamba biboozi byabwe ndowooza banyumirwa nnyo okulaba abantu abeera bakola ki balwanira nga bo bajaji batandise dde okubaga abadde bagamba bannange mutuwonyezza ate ennyombo z'abantu abakulu katugende kate mu baana abatondowooza owulira abantu abanyumirwa ebitalina makulu naye nga ye Patricia avuddeyo n'atangaaza ensonga zino agambye tasobola awa bafaani be ekitiibwa bwe nkongerayo munnange Jennifer Furufiga Nakanguyi mwina maaso wano ng'alangira Diana Nabatanzi mbu yali yeetega omugagga haamu munnange nasooka ne mbiwulira mu nkuwe ne ŋŋamba nja kumalako akasa kituufu ate okutuusa awo engudde ka vidiyo ng'amulangira amugambye lekera okwetega abasajja naye si kibi okwetega kuba ffe abakazi si kibi bannange okwetega kale kisinziira obala kuba weetegedde waye oba ani akulabye nga weetega naye baaba Furufiga akulabye ng'oba okikuddeko kakati nga bulwala battebo eriko batugera n'abaana bajjoze n'obutabona ki ng'abisindika eri emabega eri n'atamanya nti netebo tetwaguze kulaba bayimbi twawagidde awagira ng'abisindika eri emabega kati namulabye bali yena Diana Nabatanzi nkubuuzizaako ensojja ebe bwekyuka kati bali ku mmeeza dakika bbiri nayitawo n'aleega obweru ensi ekyuka ate awo wetutuuse munnange Jennifer Furufiga agamba Diana Nabatanzi osuuse okwetega abasajja abagagga naye si musango okwetega omusajja omugagga lwakuba kiba kibi ng'alina omukazi nga mufumbo naye nga si mufumbo lwaki oba tomwetega bannaye Furufiga nga yakulabyeko ekintu omwekuulira mu mulago munnange kana akatambi maaso ogenda kuba nga okafuna eddoboozi lyako eririmu ne bannange muzadde munnange tuweerera abaana bw'atyo munnange mwana mulenzi we yava Uganda sinakindi
endi ng'atunze ebibanja bye ng'atunze buli kantu konna ate agende Dubai ayuse ku bulamu ne naye omulimu ogw'obwa security guard ate mulowooza tegumulemye ensonga munnange nga tamanyi luzungu bamubuuza birala addamu birala kyokka ate nga yateeramu ddala akasente akawera obukadde 16 kyentegeddeko ne bannange nammwe bannange abakonekitinga kuba n'abantu omwana mugambe nti eri luzungu oba tumanyi luzungu ate omuyiyiza ekirala ekijja kugamba mu kintu ky'abeera asobola bannaye muzikirize mbasiwire wano era mbalekereko kano akatambi nammwe ate mwirabire ku bannange bazadde tuweerera abaana omwana ow'omukomya mu senior 4 azironga alina kyamanyiiko amanyi okugenda ewantu n'asaba emmere singa bamubuuza hawayo asobola okuddamu amuke bannange kakaabyamukko kakwasaamuko ennaku naye musajja wattu yenna asobereddwa bamuwadde ebipapula bamugobye omulimu tafunye bannange. Okay, who meet you in interview? Interview? Oh, no, it is the one. One interview, it is not. Okay, you make interview or no? No. No interview. Yeah. Nobody meet you before. Okay. You didn't see me before. Huh? You? Even online you didn't see me? Line? Online? Online? Online. Online? Kata? No, in your country. Country? Uganda? You see me before? Before? My class P3. Sorry? P3. Bisili? P3. Bisili? Yeah. What is Bisili? My class. You cannot speak English? No speaking English. No speak English. Yeah. So who? Sorry. Okay. You pay money? Mobile money. You pay money in Any agency? agent? Agency. Yeah. You pay money? Yeah. How much? 60 millions. 60 million. Yeah. How much dollar? Dollar. How much dollar? Dollar is no. Approximately how much dollar? Dollar it is no. No. How much? 60 million. 16 Uganda Yeah. million. How much dollar? It is no. Okay, you pay 60 million, huh? Yeah. 60 Yeah. million. Yeah. Okay. And you didn't make interview? Yes. No interview. And you cannot speak English? Yeah. Sorry. And you don't have experience? No. Security. Security? Yeah. No experience? No experience. You didn't work before security? Yeah. And you didn't see me before? No before. You see me before? Yeah. Huh? No. No. Okay. Tell me what you know about security. Appointment security. Security. Come here is client. What is your name? It is okay. What are you going to work? My room is okay. Got it. Okay, can you read this paper? Read this one. Read this one, this one, this one. Read. Read. You cannot read, huh? Yeah. Okay. You can write? Light? Write anything you know about security. No security. Anything you know about security, write here.
You cannot write anything? Yeah. You cannot write. What's your name? My name is Shaka Manuel. Shakaman. Yeah. What's your staff number? Double S 17 14. 7014. Yeah. 7014. Yeah. Okay, thank you. Sheikh Hamad Kakayire ono nno nga mulombi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru bizinesi ezitambula bulungi mukubireko ku nnamba ey'essimu eri awo ate ofune ebisingawo era gwe wena ayagala okulanga naffe wano ku Suvia News Extra ate ennamba weeri awo ya WhatsApp munnange ng'ojja twogera ebisingawo.